Kabaka asiimye n'alamusa ku mujaguzo kalengera kulawo ku lukiiko olwa mirundi 31 galamula Obuganda. Tuli wano mu mbuga enkulu ya Bulange Mmengo Difference Uganda singa Wakiradi ebiranga bw'ogiraba. Mukama Gisabasajja neyanze nnyo okusiima n'ompambere minisita wo ow'ennono, obuwangwa, embiri, amasiro n'ebyokwerinda. Mukama Gisabasajja okuva mu mwaka gwa 2008 lwe wasiima n'onyingiza mu buweereza bw'Obwakabaka ng'akulira ettendekero lya Buganda Royal Institute, ompadde omukisa okuweereza mu bifo bingi neyanziza nnyo Ssaabasajja. Ate ku luno bwe wasiimye mbeere minisita wo akulembera minisitule eyo enkulu ennyo neeyama maaso go tijakola nfunyale. Ayi Ssaabasajja ondabiranga ddala neyanziza neyanzege ziri kutindirira. Mukama wange wakulonze nga yeesobola. Mukama wange siima bamwami we. Ate bamututte dda. Mukama wange bannabuddu tugamba nti bali mu kulya na Katonda tulasemwana alongo nga omutabani wa Stephen Kunyingi Sekisonge yeddira Nyonyi Ŋŋaali era nga omutaka omukulu owa Kasolya ye mutaka Maweesano. Mukama wange mufumbo era alina n'abaana era nga Mukama wange ensiro mukugu okubala ebitabo era nga Mukama wange mutandisi wa mirimu atandiseewo kampuni nyingi ez'enjawulo era Mukama wange wasiimye abeere minisita wo ow'abavubuka, emizannyo n'ebitone. Mukama wange awerekeddwako omukyala Gwakuumira Naalongo Agnes Sserwanga ne mwannyina Babirye ne muwala we Babirye Tarifa. Mwami siima yeeyanze. Mukama wange Ssaabasajja Kabaka neyanziza neyanzeege bweyatula erinnya lyange nzije nkuweereze nga minisita wo ow'abavubuka, emizannyo n'ebitone. Ssaabasajja neeyama mu maaso go nja kuweereza n'obumalirivu, nja kuweereza n'obwerufu ate mu mazima. Ssaabasajja nja kwagala, nja kweyongera nnyo okukola obutaweera nga Katonda ye mubeezi wange. Ssaabasajja ondabiranga ddala. Mukama wange Maasomoogi siima bamwami
ayagoloza okwewopambuga n'olonda oweekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke nga mutabani w'omwami Charles Kazibwe maama Immaculate Nansamba yeddira Nyonyi Nyange. Kasolya ye Mbaziira mufumbo era alina n'abaana awangaalira mu ssaza lyo ery'Ebusiro. Muyigirize alina digiri era nga akoze emirimu egy'enjawulo, Director Senge Junior Academy, Director Up to Date Primary School, Sales Manager Campus, era atwala ebyobulamu All Saints Church of Uganda, Kavumba Parish. Kama wana wasiimye abeere minisitawo ow'amawulire okukunga abantu era omwogezi w'Obwakabaka. Kama wana awerekerwako omukyala gwakuumira Esther Kazibwe. Kama wange yaliko nalulungi w'Amakerere ebirundo ebiri. Awerekerwako muganda we Wilson Sengoozi ate ne mukwano gwe Kasana Martin. Umutereka Siima Beyaze. Kawange Ssaabasajja Kabaka neyanziza neyanzeege wasiima nonengera nonjatula erinnya. Ayi Mukama wange Ssaabasajja wasooka n'osiima nembeera omukiiseewo ow'abavubuka mu lukiiko luno olukulu olwa Buganda. Era mukolo lirimu Ayi Ssaabasajja osiimye embeera minisitawo w'ebyamawulire okukunga abantu ate era omwogezi w'Obwakabaka. Naye Mukama wange Ayi Ssaabasajja siri kutiirira, nja kukola n'obumalirivu n'amagezi gange gonna n'okwagala ate sijja kubongootera mu nsonga eno. Abagabo omwalunda naye nga nkyokwenga Kama wange n'olunda Haj Magandas Ahmed mutabani wa Haj Zubairi Kenya era maama Enasubuga Aida yeddira Ngabi jjajja omutaka wa Kasolya Yensamba mufumbo. Mukama wange azaalibwa mu ssaza lyo ery'Ebuddu. Muyigirize mukugu okukanika ebyuma ate era nga Mukama wange musuubuzi. Wasiima abeere omwami wo ow'essaza Kyaddondo. Mukama wange awerekerwako taata Basena Haruna n'omukyala gwakuumira Hawa Matuufu. Mukama wange Siima Beyaze. Ayi Ssaabasajja Kabaka beyanzeege okunnengera n'ompa okukulemberako essaza lyo ekkulu ery'e Kyaddondo. Ssaabasajja Kabaka siri kutiirira neyanziza neyanzeege. Sobola bamutidde okumwandula basika muganda wamweyamulire abaana. Mukama wange asibuka mu ssaza lyo ery'Ebuvuma era nga mukugu nnyo mu by'obuvubi ate nga mulimi era musuubuzi. Mukama wange Siima abeere omwami wo ow'essaza ery'Ebuvuma. Awerekerwako omukyala gwakuumira Nalubega Betty n'omukyala omulala gwakuumira Nakasi Robi. Mukama wange Siima Beyaze. Ayi Ssaabasajja Kabaka neyanziza nnyo neyanzeege mundabiranga ddala.
Kama wange Ssaabasajja Kabaka asiima ne bano beyaze alonda omukyala kama wange azaalibwa omugenzi Reverend Yusuf Sekabende, maama ye mugenzi Zewuliya Namakula Sekabende, yeddira Ndiga muzzukulu wa Luuma mufumbo era alina n'abaana. Azaalibwa Kyamukasa mu ssaza ery'Essingo, mukugu alina diguli 2 era nga mukulu wa akulembera essomero ate ng'era musomesa mu yunivasite. Mukama wange wasiima abeere omubakawo akiikirira abantu bo ab'Ebusoga. Awerekeddwako muwala we Mary Florence Kuteesa ne James Oditayi mutabani we. Ssaabasajja Kabaka, nsiimye nnyo, nsiimidde ddala era nsuubiza nti nja kukola n'amaanyi ndabe nga ekitiibwa kya Buganda kifukumuka e Busoga. Oweekitiibwa Samuel Mukiibi Ssembeba, Tebukwege Luwunga, Tebuswege Luwunga, mukama wange nga maama ye Alice Namirembe yeddira Lugave, muzzukulu wa Ndugwa mufumbo, alina abaana, asimuka mu ssaza ery'Ebisiro, mubazi wa bitabo era nga mukama wange abaze ebitabo mu makampuni ag'enjawulo, mulimi ate era musuubuzi. Omuteregga wasiimye abeere omubakawo nga yatwala abantu bo mu kitundu eky'Erwenzori. Awerekeddwako maama Ani wange Ssaabasajja Kabaka, abaana bakyabuze kama Mbogo jjajja obwakasolya ekakakanyina kaatuule mufumbo era nga mukama wange azaalibwa mu ssaza lyo ery'Ekyaggwe, alina diguli 2 okubala ebitabo era nga mukama wange wasiimye abeere omwami wo owa United Kingdom ne Northern Ireland. Awerekeddwako Mutaka Kusooka Kabula Mutwe ne omukyala gwakuumira Naalongo Sylvia Kibuuka. Siima mukama wange abuli Maasomoogi. Wera maaso g'empologoma. Kama wange Ssaabasajja Kabaka, n'olonda musajja wo Sam Ssekaligo Musoke nga mutabani w'omugenzi Musoke Tom Kizito, maama ye Mumbejja Ndagire Ifri, yeddira maama Kabunga, mufumbo alina n'abaana era nga mukama wange asibuka mu ssaza lyo ery'Ekyaggwe, alina muyigirize era nga emirimu gye Director SJOB Services Netherlands
McDonald Manager Amsterdam, atengera Program Director Cheyo Radio Amsterdam. Kama wange wasiima abeere omubaka akulembere abantu bo mu ssaza erya Rhinelands. Awerekeddwako Salomo Kizito Erasmus nga ye taata ne omumbejja Ndagire Evelyn Maama. Kama wange siima beyaze. Beyaze nnyo Ssaabasajja Kabaka yatuleenya okulembera abantu beeyama nti nze Ssekatuusi w'omuti. Kama wange Ssaabasajja Kabaka nakirimye Esipasibyala nga muwala wa Erasmus Erunastan Irerere nga maama Beatrice Namatuufu yeddira Nyonyi era nga jjajja wa Kasolya ye Kyeyune. Kama wange Ssaabasajja Kabaka asibuka mu ssaza lyo ery'e Buluuli nga ate era omumyuka wa Kimbugwe asooka mu ssaza ery'e Buluuli. Awerekeddwako Ssebyala Samson ye mwami ate era ne Siteera Namaganda Ssebyala muwala we. Kama wange siima yeyanze. Nga neeyanzizza nga neeyanzeege okunnengera n'onjatula erinnya ondabiranga ddala Ali Ssaabasajja. Kama wange Ssaabasajja Kabaka nga Kimbugwe bw'ayagula mu myuka wasiima n'olonda omwami Ssebaale John Mary nga mutabani wa Ssessanga Kato John, maama ye Naluzi Mary yeddira Njovu. Kama wange asibuka mu ssaza lyo ery'e Buluuli. Musomesa mukugu, musomesa omutendeke era nga mulimi ate era musuubuzi. Wasiima abeere omumyuka wa Kimbugwe ow'okubiri. Awerekeddwako Nalwanja Angel nga mukyala gwakuumira ne Ssekonde Mark Ssentebe ow'ekyalo. Siima beyaze. Mukama wange Ali Ssaabasajja Kabaka neeyanzizza neeyanzeege ayibeere ondabiranga ddala. Henry, maama ye Nakato Mary yeddira Mamba Gagunga, mulimi muvubi ate era musuubuzi. Mutereka Wasiima abeere omumyuka wa Mbuubi asooka mu ssaza ery'e Buvuma. Awerekeddwako Sengaawe mukyala Nansubuga Margaret ate ne mwannyina Nalukwago Anet. Siima yeyanze. Ali Ssaabasajja neeyanzizza nnyo neeyanzeege ondabiranga ddala ayibeere. Kama wange wasiima n'olonda omwami Kagimuddeyo Kama wange wasiima n'olonda omwami Kagimuddeyo nga mutabani w'omugenzi Kibiringe Joseph, maama ye Kusuulwa Rose yeddira Ngeye, muzzukulu wa Kasujja Kyesimba Bufumbo era mukama wange musomesa mulimi ate era mulunzi. Wasiima abeere omumyuka wa Mukwenda owokusatu mu ssaza lyo ery'Essingo. Awerekeddwako mwami Kayisi Ivan ne Nabukwawo Vivian.
Kama wange Ssaabasajja Kabaka wasiima n'olonda omwami Ssenyonjo Moses nga mutabani w'omugenzi wa Ifas maama y'omugenzi Gwoye Jen yeddira Nyange muzzukulu wa Mbaziira Mufumbo asibuka mu ssaza ery'e Bugerere musuubuzi mulimi era nga yakulira abasuubuzi mu Jinja City. Omuteregga wasiima abeere omumyuka w'omubaka mu kitundu eky'Ebusoga. Awerekeddwako Namwanje Rachel ye maama ne muwala we Nanyange Edith. Siima yeyanze ayiwe. Ayi Ssaabasajja Kabaka neyanzege okunonda okuba omubaka wo w'Ebusoga nja kulwanagala n'amaanyi gali Ssaabasajja erinnya lyo lifuga lifuumuka. Mukama wange Kajumbe wasiima n'olonda omukyala Janati Nabatta Mukiire Solomon Mutubosa yeddira Ndiga muzzukulu wa Bumwa asibuka okusazanyo eby'essingo mu Nnamateeka era ng'akoze mu ofiisi ez'enjawulo omuli ofiisi solicitor mu Young Solicitors e London, director mu JNN Consultant, mukebezi mu St. Jude's Church Parish London. Kama we wasiima abeere omumyuka w'omubaka wa Ssaabasajja Kabaka ow'okubiri mu ssaza erya United Kingdom and Republic of Ireland era nga yatwala ebbendobendo ery'amaserengeta ga Bungereza. Awerekeddwako Jjajja Thomas Nkonyongo Balagadde ne mutabani we Vincent Mutaka Mukiire. Siima yeyanze. Mukama wange ali Ssaabasajja neyanzege okunengera enjatula erinnya ondabiranga ddala ali Ssaabasajja. Awamu n'enneeyisa y'abantu ate ng'era mukama wange musuubuzi. Wasiima abeere omumyuka w'omubaka wo ow'essaza erya North West Pacific mu America. Awerekeddwako Allen Namuliirwa Walugende nga ye mukyala gwakuumira ne Britney Briggs. Mukama wange siima Ssaabasajja neyanzika wasooka munengera emyaka 35 giyise onsiirira musajja wa James Fund okuva mu Africa Concord Magazine tukuŋŋaanya ebiwandiiko nga lyokusabye ebifuluma magazine y'ensi yonna ate nabakuliga sebugeosingi munengera nonjatuleerere mbeere era omusajjawo okukiikira ekitundu ekyo ekyoggeddwa. Mukama wange nja kukuweereza n'amazima, nja kuba omusajja mugonvu, nja kukola kyonna nga bwe nabandagirwa nga bitumiddwa. Ndabira ddala Ssaabasajja leero neyanziza. Wasiima n'olonda omwami Yagugabbe muzzukulu wa Ndugwa Mufumbo essazanyo ery'Ekyaddondo mukugu mu by'empuliziganya manager BCU FM radio ate ng'era mukama wange wasiima abeere omumyuka w'omubaka wo mu kitundu eky'Embaale Bugisu, Bukedi, Teso, Nesebei. Awerekeddwako Ssaalongo Kiwanuka JP Samuel nga ye taata ne Lutwama Ivan. Siima yeyanza. Ayi Ssaabasajja Kabaka neyanzizza neyanzigge ayibeere kusuubiza sirikutirira ondabiranga ddala Ssaabasajja Kabaka wange awangale Ssaabasajja.
Mukama wange Ssaabasajja Kabaka wasiima n'olonda musajjawo Martin Kawooya yeddira ng'eye muzzukulu wa Kasujja essaza lyo ery'e Buddu ayina diguri mu quantitative logistics ne diguri mu engineering leadership era nga mukama wange emirimu gye analyst mu Boeing system hydraulic and fuels ate nga mukama wange era staff sergeant mu US Army retired. Mukama wange wasiima abeere omuluka w'omubakawo e Seattle mu Washington awerekeddwako Solomon Namakula Kawooya ne Winnie Naggayi Kaliika. Mukama wange siima yeyanze. Mukama wange Ayi Ssaabasajja neyanze ddala okunnengera n'onjatula erinnya okubeera mumyuka w'omubaka mu ssaza erya Seattle Washington. Nja kunga abantu mu kitundu kyekyo era nja kuweereza n'obwesimbu. Kugenda mu bbanga Sam Kasula Alice yeddira Mamba Gagunga mufumbo. Mukama wange musuubuzi ate ng'era mulimi. Wasiima abeere omumyuka w'omubakawo mu kitundu eky'Ebusia Tororo awamu ne Maraba awerekeddwako Namugyawo Florence ate ne Nassa Gayo. Siima mukama wange yeyanze. Mukama wange Ssaabasajja Kabaka neyanziza nnyo neyanzeege ondabiranga ddala ayibeere. Mukama wange wasiima n'olonda Dr. Fiona Kalinda nga muwala w'omugenzi Twalima Kalinda era maama omugenzi Nakangu Kalinda yeddira Mpeewo muzzukulu wa Kijje era nga mufumbo mu kiseera kino omusawo ku Victoria Hospital e Bukoto ate ng'era consultant mu Eastern Central Africa. Mukama wange wasiima abeere omumyuka wa Kaggo mu ssaza lyo ery'Ekyaddondo awerekeddwako Engineer Moses Kenya nga mutabani we ate ne Dr. Lydia Namatovu muwala we. Neene siima yeyanze. Mukama wange Ssaabasajja Kabaka neyanziza nnyo neyanzeege gwe Maasomoogi bwewalengera mu bangi n'onjatula erinnya era omumyuka wa Kaggo. Sirikutiiririra na Mukama ye mubeezi wange ondabiranga ddala Kristo. Ate nga maama ye Nabwere Teddy yeddira Njaza muzzukulu wa Kitaano. Mukama wange asibuka mu ssaza lyo ery'e Buddu era nga musomesa Mutende. Mukulu wa ssomero erya Primary School mulimi ate ng'era mulunzi. Mukama wange wasiima abeere omumyuka wa Lumaama ow'okubiri mu ssaza lyo ery'e Kabula awerekeddwako maama yennyini Oweekitiibwa David Kiyingi Limbaazi n'omukyala Nakibuuka Teddy. Siima yeyanze. Ayi Ssaabasajja Kabaka neyanziza nnyo neyanzeege nze omuzaanawo nanjego okunfuula omumyuka wa Lumaama namba 2 e Kabula. Ayi Beene ondabiranga ddala neyanziza neyanze. Mukama wange Oweekitiibwa Nayeekayamule. Mukama wange wasiima n'olonda omwami ya Rayland awerekeddwako Sekayita Stephen Bo nga ye taata ne Muwonge Judy nga ye mwami. Mukama wange siima yeyanze. Mukama wange Ayi Ssaabasajja Kabaka nsiimye nnyo nsiimidde ddala nonnengera n'onjatula n'erinnya essaza ddene naye kugenda kuweereza era nga neeyama okuweereza n'obumalirivu
ayibeere. kama nga mutabani w'omugenzi Kalooli ganaafa, maama ye Veronica Nabajwa Nabutono yeddira Nseenene muzzukulu wa Kalipala Ensiisi, era nga mukama wange yalinaana mu mbejja. Mukama wange mukulu mu byenzirukanya by'emirimu, era nga mu kiseera kino administrator Mayanja Memorial Medical Training Institute Embalala, so nga ate director St. Joseph's High School Nakirebe Mpigi mulunzi ate ng'era mulimi. Mukama wange wasiima abeere omumyuka w'omubakawo mu kitundu ekyangole n'ekibezi. Awerekeddwako omwami Semeeri Semanda n'omukyala Martha Nakalanzi. Siima yeyanze ayibeere. Mukama wange Ssaabasajja Kabaka neyanzisa nnyo neyanzeege okunnengera n'onjatula erinnya. Ondabiranga ddala ayibeera. Mukama wange ng'omuvubuka obwayanula ow'ekiseera kino osiime mbitekamala byonna. Mbasaba